Mukaweefo w'okumanyisa Bannayuganda omugaso oguli mu kusasula omusolo, ekitongole ekiwooza ky'omusolo KRA kyaleeta enkola y'okusomesa abantu omuli abasuubuzi n'abalala ebikwata ku misolo, era kino kizze kikolebwa mu disitulikiti za Uganda ezitali zimu okumala kati ebbanga lya myaka 3. Ku bano URA yasalawo okugattako abaana b'amasomero omuli aba primary senior saako ez'enjawulo nabo okumanya omugaso oguli mu kusasula omusolo. Ian Rumanyika omukongo okuva mu URA ayogedde ekigendererwa ky'okubangula abakulembeze ba ez'enjawulo ebikwata ku misolo. Ku university ezo tuziyise leero n'abakulembeze turecognizinge abakulembeze abafuluma mu myaka 3 egiwedde n'abo abayingira. Ono agamba nti bukya batandika kubangula abayizi balabawo enjawulo y'amaanyi ku bumanyirivu bwe bafunye mu nsonga ezikwata ku misolo, era annyonnyodde ne butya bwe basobodde okukitambuza. Tugenze tulabawo enjawulo mu engeri gya abaana abato bwe bategeera ebintu by'omusolo, by'okuwa omusolo. Lwakuba tugenze nga tuyingira mu masomero, mu universities, mu secondary schools ne primary schools nga tugezaako okuyigiriza emito emito ebintu ebikwata ku musolo. Ayongerako nga n'ekyabaana okutegeera eby'omusolo nga bakyali bwe kijja okuyamba eggwanga mu myaka egijja mu maaso okubeera n'abantu abategeera obulungi eby'obusuubuzi. Kino kye tukola okusomesa emito emito mu myaka oba oliawo 5 oba 10 ejijja tujja kubanga tulina abantu mu business nga babuuza ebibuuzo ebingi ebiri basic, ate nga abantu tujja kuba tulina abaana abato nga bamanyi bwe batandika business omusolo lwaki balina ogusasula nga beejumbira okusasula omusolo. Abakulembeze b'abayizi mu ez'enjawulo ababanguddwa bwe bati bwe boogedde ku musomo guno n'obuvunaanyizibwa bwabwe. As a leader, it is our duty to extend the awareness of taxation. Most of the students in universities, they don't know really what taxation is all about. Ebiseera ebisinga oyinza okwesanga nga abaana betusoma nabo abali mu universities ag'enjawulo baba tebamanyi ki kyetaagibwa kubanga oli mu URA. Abaana bano ababanguddwa ku by'emisolo kitegeerekese nti bakugenda mu maaso n'okubangula abantu abakulu bategeere lwaki bateekeddwa okusasula emisolo, era URA ebawadde ekyokubeera ababaka baayo mu nsonga y'emisolo. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu.